He's still alive. If he's alive, why don't you take him to hospital? I'm not sure whether he's dead. Mami Muhoozi Kainerugaba batugamba gwotuma kabanda. Muhoozi batugamba gwotuma kabanda jakuba abantu amasasi ayotya emotoka akulembera okuva ku MP paka ku LC1. Muhoozi taata we yagenda mu nsiko okulwanirira eddembe. Gwakwe tulindiridde nga president addako ebyo byogezaako okutulaga nti byogenda okukola. Mwami Muhoozi Kainerugaba nga tuwabidde ne Anita Among byakola mu parliament nga bayiseera etteeka etuwabira ne Jacob Oboth ye minisita wa Museveni eyaleeta etteeka eryo. Guno musango tugulesenga National Unity Platform ne tugwaba wano ku kooti etaputa ssemateeka. I've subjected myself to the process. Whenever nzikiriza nja kuddamu nkuwangulire kubanga luli baatubba nja kusasulira nomination eno miliyoni 2 era check enyange kwasi. DPTV Uganda, Dawn People Television. Olunaku olwaleero giweze emyaka 7 Buchanga driver wa Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyiddwa nga obe yali amanyiddwa nga Yasin Kawuma Buchanga akubwa amasasi mu Arua n'ava mu bulamu bw'ensi eno. Tugenda kutunuulira emyaka 7 olunaku olwaleero. Abantu 14 bebaakakasibwa Electoral Commission nti bano baggyeyo empapula era betefutefu okulembera eggwanga Uganda. 14 bebaakavaayo. Mu ngeri y'emu ekibiina ki NUP olunaku olwaleero nga kikulembeddwamu leader of opposition Kosane secretary general wakyo bagenze ne balumba kooti ku nsonga y'etteeka eryayisibwa parliament gye buvuddeko erimanyiddwa nga UPDF Amendment Bill oba Act. Tugenda beera nga tubitunuulira. Anita Among tasimatuse y'omu ku be bawaabidde naddala mu nteekateeka eno. Mu kamyufu ka NRM akawedde twalaba amasasi n'emmotoka ne zookebwa era nga balumiriza omubaka Daudi Kabanda. Abantu bavuddeyo ne bali omutaama beesaza akajegere bagamba nti ekimala kimala. Betty Namboze bakireke akiikirira mukono municipality avuddeyo n'alaga saidi ye ku kaadi ya NUP kuzaara Ruyirika ne Shamimu Malende. Onaawulira gye binaggweera. Waliwo omwami asazeewo okukwata ensimbi za Uganda obukadde 20 bweddu n'agamba Bannayuganda zibakuŋŋaanyiza zikola ebirala zino ez'okunominatinga my president nzikuwadde amuwadde obukadde 20. Babeera abantu banjawulo abagwanira okuyitibwa bamwoyo gwa ggwanga. General Museveni ali mu ggwanga lya Egypt side zeeyo tugenda beera nga tubitunuulira. Ate mu mawulire ge tugenda era otunuulira emitala w'amayanja embeera erinnya enkandaggo okwekalakaasa mu bitundu by'ensi ebyenjawulo oluvannyuma lw'eggwanga erya Isirairi okutta bannamawulire 5 ab'omukutu ogwa Al Jazeera. Embeera eyongedde okubeera ng'ekaluba. Bannamawulire n'abantu mu nsi ez'enjawulo bali wakati mu kwekalakaasa. Omukugu Robert Senior ajja kubeera nga atubulya lwaki Uganda ffe tetwekalakaasizza kuba bali bannamawulire bannaffe. Ezo n'ezisingako ze tugenda obeera nga tutunuulira okubaganyako ebirowoozo olunaku olwaleero. Katukole bwe tuti tukomewo.
njagala kukwebaza gwe wenna twegaseeko akawungezi k'olunaku olwaleero webale nnyo webalire ddala okubeera nga nawe otweyunzeeko kulikayo ku mirimu gy'oyitidde olunaku olwaleero kansuubire nti osobodde okufunayo ejjamba nkuliseeyo n'abo abatasobodde kubeera nga babaako kye bafuna nja basaba nti mukkakane weewaawo olunaku lw'enkya lujja bbeera lulungi abafunye ebizibu eby'enjawulo tubasaasirako so nga ate abafunye ebirungi tusanyukira wamu nammwe yenze Sajjime ndi n'omukugu Robert Senior kababuuzeeko tutandike ebigambo muganda wange ku DPTV Uganda mwebale nnyo mwebalire ddala banywanyi gye musinzira ogenda maaso n'okutugoberera nze omukugu Robert Semanda Senior bwe tugenda okutambula nga ndi ne munnange Sajjime nga bwakutegeezezza ensonga ze tugenda okwetegereza munda mu ggwanga lino n'ebweru waalyo. Okay, kale bwe tutyo bwe tugenda okubeera nga tutinatina mu lugendo luno twegatteko ng'owa video yaffe like muganda wange eyakabeera nga weegatta ku mukutu guno genda maaso n'okubeera ng'osubscribinga atusobole okubeera nga family ekulira ddala katutandikeko n'akatambi kano katujjako ko katono nnyo ku mulamwa katono nnyo ne katusooke tukalabe kubanga nabyo biri mu nsi yaffe. Ekituufu kiri nti omusajja omwavu ng'ate oyagalwa kadaama olina okukolerera nnyo laavu yo n'ofuuka ng'omusajja ono n'olyoka okola byonna eby'ekiraalo ebikufuula omusiru omusajja omwavu azina ebizina era this is the definition of omusajja omwavu. Abasajja mukole nnyo ate mwewale nnyo abakyala abakubyekubyeyo bagenda bakozesa ebintu bwebiti mugenda kuzina ebizina mugenda kukola ebintu ebiswaza ate kati ono omanyi gwe bakadaama kati abamwagala omanyi kati bakadaama bakola sente zaabwe bakadaama abakyala tebaagala bamanyira baagala ssanyu beetaaga ebisajja nga bino ebinaazina ne bagwako stress mu bufumbo bwabwe. Abaana ab'obulenzi muli basiru barakallahu fikum. Omuvubuka oyo mulabye abavubuka mugende mukole muve mu bintu eby'ekisiru kuba oyo takola comedy ali ku TikTok ali mukola erewe demberye naye nkalabye n'engamba kankabaleetere singa oyo abeera boyfriend wo n'omusanga video ngeri ku TikTok akola ebyo kiki kyokola just mu comment section tuteereyo obubaka otubuulire boyfriend wo oli mu kiyumba wagenda kuyiiya ogenda olaba ali ku TikTok akyenkyebula yefudde muzeeyi kawato olw'okuba yalabye muzeeyi kawato nga trendinga ne mutabani we nono naye azze omuvubuka omuto ali mu byakisiru anti afa likes za TikTok yabadde live so kale tuveeyo tuyitiddeyo buyitizi Robert wabula olunaku olwaleero mawulire tuddamu obwongo bwaffe okubeera nga bujjulamu ennaku bwe tujjukira ebyaliwo tusooke n'ebigenda mu maaso ku gundi ku Electoral Commission right Robert Uganda erimu ebyewuunyisa abantu 14 bano bamaze okubeera nga bateekayo empapula baagala bwa president entebe egi kyokka nno nga lunaku lwakusatu kacyanga exercise bagitongoza olunaku olwasooka lwagenda okuggwako nga 5 olwokubiri lwagenza okuggwako nga tuli mu 8 olunaku olwajjo olwaleero terunaggwako 14 baalaze dda process eno egenda kutambula omwezi mulamba tunaagenda okumalako nga tulina bameka kati sofa ku kyosobodde okukolako okunoonyereza tulinako ebibiina ebyobufuzi ebiri awo nti kuba ne14 bireese oba abasinga obungi bazze bwannamunigina kakati kwebyo ebibiina by'owulira
tulinako ebibiina I mean political parties yes ziriko just nnya ziri nnya bwe ziti abasigadde independent tufunyeko abakyala 16 bwe mbaseerabidde abakyala tufunyeko 16 bwe butuukidde abakyala tulinako 15 be bazze okulaga interest ku ntebe ennene ey'eggwanga sofa abaakajja ebibiina by'ebyobufuzi biri 5 political parties kitegeeza 19 bazze bwannamunigina kitegeeza ebibiina I mean wano bakandidate 19 tebalina bibiina ke kalulu ke tugenda mu Robert embeera yo ekyali akazigizigi kubanga ku lunaku olwokusatu bwe tubanga enamba gye tulabye 114 be baakavaayo okwegwanyiza bwe tunaatuukira mu lunaku olw'ekkumi omwendo gujja kuba wagguluko okusukka ku gwe tulaba essaawa ya leero naye observation gye nsinza okulaba wano nti abakyala bajjumbidde nnyo ku mulundi guno osanga 226 tuyinza okulaba abakyala asoba mu ku baloti eyo nga kwali kubanga ku 16 bwe twakalaba sofa nsuubira abamu bayinza okubeera serious nga tebajjeyo bujja Justin Mpapula kumulisaamu nze ku bakyala be nnalabye sinnaba kulaba ali serious bonna bendabaawo sinnaba kulaba ko ali serious bazze mulisaamu bumulisa abasinga wano tubalaba bayizi bali mu vaka ya senior 6 abalala bali bakyali mu senior in fact waliwo n'akyali tannagituula aliyo ne naye yazze ne bagamba weetaaga certificate ya senior 6 asoma nsome kati weebuuze kiki yakimye mu race kubanga kati jjukira ne bwe tunaatuukira okulondera ebibuuzo ebijja bane binnaba ate ne bikomawo nga balangiridde nti bikomyewo certificate tefulumirawo okitegedde pasiripu yeesooka okujja so mu kiseera kino gwego omuwendo gulinnya buli lunaku wabula olunaku olwaleero General Yoweri Kaguta Museveni asobodde okubeera nga ajjayo empapula tazijjayo nga ye naye asindise ye Ssaabawandiisi amanyiddwa nga Alhaji Moses Kigongo ya mumyuka yasobodde okubeera wano batulaga nti NRM Moses Kigongo ne Secretary General w'ekibiina kyabwe Richard Twondongo be banonye nomination form za Mwami Museveni okubeera nga ajja akiikirire era Mwami Museveni batwalidde empapula ze abadde kubasooseewo 95 abadde wa 95 kubasooseewo ng'emyaka gye boto bwogambye kati kati kitegeeza sofa abaana tukitwale nti be baakajjayo empapula ezo olwesi ez'abasajja zeziddako omutendera gwe tuwolekera Robert wangi mukama wange osikula fitina leero wabaddeyo nayo baana betulengera be bano 10 kye bagamba nti kino kiri mu kutujja kifu ku maaso bakateneriza Robert ntegedde okolera abantu kubanga lunaku lwakusatu sofa twandirabye nti bwe tubanga tugeraageranya bibiina ebyakajjawo oba ebyakasindika ababaka okukiikirira ababikwatidde bendera sofa twakalaba oba oliawo ekiringa ekiri serious kimu that is NRM yeyokka eyakajjayo ndabye Munyagwa naye ajjeyo leero the Common Man's Party ajjeyo so sofa byebyo bigenda mu maaso abantu 10 agwe natulaba abantu 10 be baakajjayo ne Mwami Museveni ajjeyo NUP ndowooza yo egenda kujja mu ba giant
yeyo nesi yesigaddeyo omulala ani agenda okujja naye tewali ya nga bulijjo nti omunene yasembayo bwe kiri kitegeerekese abakyala be basooka okukomba kunva bazikombyeko leero tebakombako lunaku lusoose tukitwale nti lwaleero zino zonna ennaku esatu bakyala be balwadde baloza kale abaami bo tebagenda kuloza wamma genda mu comment section tubuulire Robert alinga atugamba nti ennaku esatu bano abanonye empapula ng'ozingiddemu ne NRM bano bakyala babadde baloza kunva kakati NUP esigaddeyo ye musajja gwe ng'okkiriza Robert kyagambye genda mu comment section otubuulire nti Robert mutuufu oba mukyamu ogenda kuwulira ekigenda obeera awo ye mutuufu mulimba so kale mu mawulire agatali malungi Robert olunaku olwaleero ziri ennaku z'omwezi 13 ng'eggwanga we likungubagira omukulu amanyiddwa nga Tamale Mirundi ate ng'ennaku z'omwezi 13 ebigambo byali birala mu ggwanga Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yali awerekeddeko munywanyi we eyali munywanyi we Kasiyano Wadri wali mu mambuka g'eggwanga okumaliriza nga omukuumi wakubiddwa amasasi agamuttirawo Robert Kyagulanyi Ssentamu ne banne Yasin Kawuma leero giweze emyaka 7 bukyanga Yasin Kawuma gwolengera ku screen attibwa yaleka abaana 11 yattibwa ebitongole ebyokwerinda wano mu kavuyo akaaliwo nga bagamba nti Bobi Wine ne People Power mbiseera ebyo yali tennafuuka NUP nti baali bakubye emmotoka y'omukulembeze w'eggwanga amayinja era neyiika endabirwamu so olunaku olwaleero giweze emyaka 7 era ajjukirwa okubeera omuzira ne mu mbeera eno eya Bobi Wine okubeera kyonna kyali oyo yagambibwa okubeera nga yeyasooka okufiira mu struggle eno ey'okununula eggwanga naye nze waliwo ekintu kye nkyasigala nga neemulugunyaamu bujjukira embeera Yasin Kawuma omugenzi gye yafiiramu oba gye yattibwamu ku myaka 4 ojjukira ekika ky'emmotoka eyo emanyiddwa nga Tundura ey'omukulembeze w'ekibiina kya NUP n'okutuuka olunaku olwaleero ekyakwamidde baagikwata ne bagitwala ku police station ya Arua ne bagibikkako ettundubaali kati kyembuuza ndio giweze emyaka 7 ng'eyali agirimu yattibwa okunoonyereza ki okulala okusukkaawo kwe bagenda okukola n'okutuuka olunaku olwaleero teri yali akwatiddwa ku ttemu eryatuukawo gavumenti evangayo negamba nti tukutte bano okitegedde tujjukira embeera eyaliwo olwaleero embeera eyatuusa Kasiyano Wadri okuwangula akalulu ng'ali mu kkomera in fact entire team yonna yamuwerekerangako nga woogiraba okulayini yonna yali mu kkomera ne bamulangirira si kyokka Bobi Wine n'abakulembeze abalala baakubwa ebitagambika tebakoma obwo bamala obateekako omusango gw'okukuba omukulembeze w'eggwanga ate ne bamala jako omusaayi ne bamala ate ne bakola ki ne bagamba nti Bobi Wine mu hoteeri yasangibwa n'ebyokulwanyisa mwe baamusanga baasangamu emmundu baatugamba 2 n'amasasi n'ebyambalo era ne bamukwata ne bamuteeka mu kooti eya Arua eyo omusango ne guyinda ne bamala ate ne bagumuggyako treason
tukulya mu nsirukwe kulya mu nsirukwe n'okutuuka olunaku olwaleero yeebuuza abaaye emmundu zange zo mwaziteekawa ekintu ekyewuunyisa mu mbeera eno essaawa zino abali mu buyinza era abavunanyizibwa ku byokwerinda singa okwatibwa ne bw'oba okwatiddwa ku misango mirala yadde tolina musango beekwasa nnyo ekyebyokulwanyisa emabegako waliwo omusango ogwawulirwa mu kkooti nti waliwo ono akwatiddwa naye nga bamusanze n'emmundu ekika kya AK47 nga kiri mu waleti kati kyembuuza emmundu eyo esobola okujja mu waleti AK47 ng'eri mu waleti kati ebiseera ebisinga kino ndowooza kirabwa n'ayonka nti amasiga oba essiga eddamuzi ne kkooti zino ezitwalibwamu abantu bano abasalawo emisango abayita abalamuzi balina okuteekebwako question marks oba obubuuza buyitirivu nnyo kubanga waliwo ekintu ekisukka ku buntu ekika ky'emmundu katosobola nakigenda mwaleti nga kituuseeyo kitya nti ffe twamusanze nayo ng'eri mwaleti ye kiswaza nnyo so ebyo bye biriwo olunaku olwaleero naddala gwe munnankyukakyuka azze ng'agoberera ebyobufuzi ng'oyagala obukulembeze bukyuke bye bigenda mu maaso era olunaku olwaleero tukungubaga olwa Yasin Kawuma gwe tusobola okugamba nti ye yasooka okufiira mu mbeera eno yonna yonna kale nga tetunaba kubanga tugivaako Bobi Wine yakyalirako famire eno ng'akyawera ennemba n'emisango yakyalirako famire eno ey'omugenzi njagala tusooke tuwulirizeeko naye ate wakati awo NRM ebaddenga erwanaganya famire y'omugenzi nga baagala eve yeegambe nti Bobi Wine tagirabirira newankubadde famire ebaddenga evaayo ng'ate owulya bano bagamba tatulabirira famire neevaayo negamba omusajja atulabirira bwe baba bagaba ebintu ekavule n'olaba nga famire bagiwa so wabaddengawo awo okwagala okulaga ensi olisi Mayinja alina omukulu Ronald Mayinja yali tannaba kulya mu ensi nga tannaba giryako bibajjo bajjo yali awo tannaba kubuuza ani agula ensi kuba tugitunda naye nze okusingira ddala bino byonna nga bigenda mu maaso n'okubaawo naddala embeera eyo njagala nnyo Kasiyano Wadri waakiri yeekube mu mutima kubanga bw'otunuulira Sage yatuukawo enjege eyatuukawo yava ku ye bulungi nnyo singa si ye kumuwerekerako na kumwagaliza oba oli awo buwagizi bulungi bino byonna tebyandibaddewo tetwandituuse wano naye kati omuntu ng'oyo ate okuvaayo n'akolayo ttaani tekiba kyabuntu n'agoing against you kiruma nnyo yavaayo ne juzi n'akola akatambi mbutuufu nga n'otunuulira omusajja naye katusooke tulabe then tujje tubeeko ebirala bye tutunuulira katuwa akatambi ako producer If he's alive, why don't you take him to hospital? On 13th August 2018, Chagulanyi's driver, Yasin Kawuma, was shot dead amid the fracas that ensued after the president's convoy was allegedly stoned by what government called opposition supporters. Kawuma was buried while Chagulanyi was under detention in Machinde military barracks on charges of unlawful possession of firearms and ammunition. Nearly a month and a half after Kawuma's death, Chagulanyi paid a visit to the home of his former driver in Lusanja village in Chadondo East constituency in Wachiso district. He was joined by other musicians like Ronald Mayinja and Geoffrey Rutaya.
Bobi Wine explained to the family the circumstances under which Kauma was killed. Yasini oboli awo teyandifudde. Oboli awo nze nali nyina okufa. Kuba bwe battira Yasini we nali ntudde eddakiika ezitawera 3. He pledged to continue supporting Kauma's widows and 12 children. Nenjagala basubiza nti nga twegase wamu ne bannaffe bannamateeka wano Uganda ne bweru wa Uganda. Njagala basubiza nti tugenda kugoberera ensonga y'okufa kwa kitammwe. Lazima tagenda kufiira maanyi. Today, Bobi Wine avoided large crowds and he was only followed by a few border borders and some plainclothes police officers. He made his way to Mengo Hospital, where 2 of his supporters are admitted. One of them is Shaban Atik, who is nursing injuries sustained in Arua. He has been admitted here for over 2 weeks. God is great. And come up. I believe so. If you have reached to me here, so you'll come up. But he's a fighter, man. He doesn't give up. That's why I write here people power. Indeed. In my broken arm here. Indeed. Yes. This is why I am brought here. Because we are fighting for our freedom. And we shall get it. Yes, yes. How are you guys? He visited Naita Sarah, who was allegedly tortured by the security forces. From Mengo, Bobi Wine visited other injured people in Lubaga Hospital, Kamocha, and Kulambiro. Sudil Yarhanga, NTV Weekend Edition. Tubebaza abakyali naffe Robert ebigambo birabye ebimu ku byewuunyisa nti obulumi bwonna obwagenda mu maaso nga woobulabye. Ronald Mayinja leero asupportinga gavumenti eri mu buyinza eyakola kino akimanyi. Kasiano Wadri gwe baali bagenza okuyegera era n'ayingira parliament deera subscribinga ku kibiina kya anti ewa Mugisha Muntu. Bino ng'obitadde ebbali ebbanga bukyanga lyetooloola tewali ripooti yali evuddeyo kunnyonnyola kino. Ensonga endala y'ey'okubeera nti olwaleero wetukungubagira era wetujjukirira Yasini Kauma, abantu abamu bakyayina enzikiza ku maaso gaabo. Abamu baalaba ne basalawo basirike busirisi. Kati ebiseera ebisinga ekintu kino nga bwe twabategeezezza wali nga tutandise story eno nti kisaanamu ndowooza okubaamu ak'obuntu nti bw'otunuulira state okuvaayo n'etuusa ekyatuukawo gye nandiyise ettemu olw'okubulwa ekigambo ekituufu. Myaka 7 teri alipoota yafulumiziddwa entuufu eyogera ku lwaki kino kyagenda maaso n'okukolebwa, kubanga bw'evaayo n'etegeeza nti emmotoka omukulembeze gy'atambuliramu yakubibwa amayinja endabirwamu ne ziyiika. Abaffe ekibuuzo ekikulu kiri nti protocols zikulagira kutta. Kibuuzo kikulu nnyo ekyo. Mbadde nsuubira nti before nga tebanna reactinga bwe batyo kuba omukulembeze nga ye yali tafunye buzibu wemba seerabidde. Mbadde nsuubira okusooka okukola okunoonyereza kati death penalty eyatuusibwawo nze ndabo yali tegwanidde. Waakiri omuntu noonyereza omuntu mukwate musibe before nga tonnabafulumya sasi. Osanga kooti sinzira mu kooti ogambe nti kino na kino bwe kibanga of course kituufu ng'oleesa obukakafu. Penalty eweebwa victim oyo ng'asangiddwa nti ali guilty kubeere nti kwe kuno tiyawozesebwa
tewali kwebuuza, emmotoka baagikuba neyalimu n'afiiramu. Kuba kati okumanya abakulu bano tebalina nsonyi, emmotoka baagisika ne bagiteeka ku poliisi ne bagibikka. Kuba buli wamu tosobola laba bbaati lyayo, buli omu baatuuzaawo essasi. Era baaveo bagamba tukamaze, bagenda okumaliriza nga bakalaba. Kitegeeza mission yali yakumaliriza Kyagulanyi eyo bagiggale. Bwe kyali tewali kirala. Kale tusaba omwoyo gw'omugenzi Omukama agulamuze ekisa, amusonyiwe ebyamusobako, ate ne famire nayo kennyini agigumye, ate oba oli awo abaweemu ekirungi. Abaana babawa amagezi okumanya n'okutegeera, abafuule b'amaanyi n'okusinga ku kitaabwe. So babeere ba mugaso mu nsi okusobola okuzza n'okukomyawo erinnya lya kitaabwe. Kale tuveewo awo, bwe tuba nga tuvuddeyo njagala kulaba ku tweet ya Bobi Wine gye yakoze ku nsonga eyo. Okay. Police has shoot my driver dead, thinking they have shot at me. My hotel is now cordoned off by police and SFC. Yagikola 13 nga tannakwatibwa. August 2018 ng'ali mu hoteli tannakwatibwa. Yes. Olwo ng'akizudde nti ali munda mu hoteli naye ebweru ekifo kyasaliddwako dda poliisi n'ejjira SFC erikuuma omukulembeze. Kati nabo ndoza baali bamaze okukizuula nti kituufu omukulu tubadde tumanyi tumumaliriza naye akyaliwo. Abalina otukuuma n'abantu be balowooza nti be badda mu bukulembeze bali mu kusapootinga abantu abalina abakozi ba violence. Waliwo akatambi ke tulabye wano etwagala tukawa abantu ng'era tukasembeza ku mboozi yennyini gye tuva okukola nti abantu abali mu buyinza oba abo abalowooza nti mikwano gy'abali mu buyinza bakola effujjo mu kagenderere olw'okubeera ng'abo be bawagira be bali mu buyinza. Tuwe katambi k'omukyalo oyo. Mwami Muhoozi Kainerugaba batugamba gw'otuma Kabanda. Muhoozi batugamba gw'otuma Kabanda ajja kuba abantu amasasi ayokye emmotoka akulembera okuva ku MP paka ku LC1. Muhoozi taatawo yagenda mu nsiko okulwanirira eddembe. Gwagwe tulindiridde nga pulezidenti addako ebyo byogezaako okutulaga nti byogenda okukola. Kiki ekibuuzo kyakyenvuuza pulezidenti nkwegayiridde okusaba jangu omubende otambule n'abantu abalina fulaga abo abasatu Ntambi, Kabanda ne Gulaniya olabe oba abantu banaabaagala oba banaakwaniriza. Kabanda nga yalagira, Kabanda yaani pulezidenti Museveni, Kabanda yaani ebyo Museveni byolaba bikwongera obwagazi oba abantu bongera kukyawa. Ebigambo biwulidde bulungi nnyo. Kabanda yaani era ono omukyala ani amugambye nti Muhoozi yaddako yabisomawa. Kati okusookera ddala waliwo ekisinde ekimanyiddwa nga ekya PLU Patriotic League of Uganda Piraawo nga ssentebe waakyo ye muduumizi w'eggye lya kuno nga tetukimanyi nti amagye tegakkirizibwa kwenyigira mu byabufuzi okuggyako ng'osoose gawummula. Kati Kabanda gwe boogerako simanyi wajjajja maanyi kubanga essaabawandiisi w'ekisinde kino okimanyi nti convoy gyatambuliramu temanya minisita Daudi Kabanda era bo bakitwala okuba nti w'amaanyi ali waggulu wa ministerial body yonna baminisita bonna ali waggulu waabwe. Kati kino kikulaga ki? Waliwo ebintu ebyayogerwa emabegako nti bannakisinde kino
ekya PLU balina percentage gye bakulemberako eggwanga lino nti kikulaga nti ezimu ku mpagi za NRM ng'ozibuuse nga ssentebe omumyuka we n'abo batula ku bukiiko nga Neeke ne Seeke ab'ekisinde kya PLU bakitwala okuba nti abantu baabwe b'amaanyi kati bw'olaba Kabanda obuyinza bw'alina ne bw'aba akyadde ku mikutu gino egy'amawulire authority gyayogeza ekugirayo ekifaananyi nti musukkulumu kino kyongera okukolesa ndowooza kyekimu kukisikiriza omukyalo ono okutegeeza nti Muhoozi goddako olw'ensonga nti balaba abali mu kisinde kye amaanyi ge balina siga bulijjo kati gwe weebuuze bagajjawa kati n'ekirala ku nsonga gy'asinze ennyo okuteekako essira era naawe n'ogyogera ng'oyanjula story eno nti abavunaanyizibwa ku byokwerinda ate lwaki essaawa zino emmundu ezandikozeseddwa kukuuma bannansi ng'amateeka egalagira ate zisongebwa mu bo ne bakolebwako effujjo bo nga bo ate nga security y'emu tevaayo kuvunaana abo bagenze mu maaso eryatuuka bannyiniryo abaliwangaaliramu tebakyalabibwawo n'okutuuka nti abo abasukkulumu abali mu bisinde bye baagala birabike ne ndowooza Robert nti kino okuggyako nga twagala kwebuzaabuza Uganda erina bannannyini baayo okuggyako nga twagala kwebuzaabuza Uganda erina bannannyini in fact abalowooza nti bannannyini because bwe baba bagamba ba stakeholder ndi stakeholder mu ggwanga lino oli stakeholder n'abalala banna-Uganda era tuvunaanyizibwa ku kutegeezebwa ku buli kimu ekigenda maaso mu ggwanga kati wekyatuuka engeri gye litambuzibwa eri abo abalitambuza abaganye okulivaamu nga nabo bakimanya akaseera tekakyaliwo abaganye okulivaamu kati kino basamba kifiiriza kubanga essaawa ya leero njagala otunuulire ekyokulabirako kye ŋŋenda okuwa wano mu kitundu eky'omu masekkati abasinga gye bayita Buganda region ebiseera ebisinga bw'owulira effujjo erikolebwa ku bantu abawangalira mu ggwanga lyonna omwendo ogusinga guli wano olwaki nti bw'olwannyo ewantu kubanga ozzenga musenze singa na mugenyi wabula nga musenze ne bakwaniriza naye bw'ova ku mulamwa ogwakusenza abo abakwaniriza njagala okubuulira ebigambo bino batandika okulabamu ebituli kati gwe naawe kyokola okozesa amaanyi g'olina okubalaga nti kiwooli okuzzaako emabega katono nnyo Ssekabaka Muteesa owookubiri bw'agamba Obote okujja wano gavumenti ye amuwa ennaku zaali 10 Obote kye yakola already yalina emmundu yalina n'amagye n'agamba kati ongobye wano wesisuubira kuva kati mugenda kukaaba ekyaddirira n'asuubira nti asobola okumala olwesa omusayi gw'Abaganda naye nga tannaba kumala omusayi gw'Abaganda yasooka kumanya ani abakulira nti Muteesa n'alumba olubiri n'alukuba mpaka ku ttaka n'amuwaŋŋangusa e Bungereza ekyo kikulaga nti yenna afuga wano ayina kusooka kufunza ekitundu kyamanyi kubanga ekyokulabirako bw'ova eno n'ogenda mu kitundu gye batakuzaala ekitali kyammwe ekitaliimu lwesi yammwe ekyokulabirako ovudde mu Buganda ogenze mu Ankole abagenda okwagala bagenda kubeera batono nnyo kubanga ovudde e Buganda mulina poliisi enkola gye mukolamu mugenze eri ekyandibadde ekyamagezi kutambulira ku peegi y'emu nabo siggwe kuleeta kikyosuubira ekigenda okukola ate nga tekiteesebwako kati kino kireeta okujja ensonyi ku maaso g'abo abatutwala nti bw'olaba embeera egenda mu maaso n'okutuukawo n'ebyo ebibaddewo ebyongera okusiiga ekifaananyi kino Kabanda nze nkyali ku pointi ya Kabanda saagala gifiirwa Kabanda ajjawa amaanyi ago agakaabya buli omu kubanga ng'ovuddeko omukyalo ono yekka emabegakawo waliwo omubaka munne nno era naye yavaayo nga amwekokkola waliwo munnamawulire munnaffe
agenda kwesimbawo ennansana ng'akyali ku TV emu. Wawulira ayogeranga ku nsonga y'emu nti Bakabanda bajja naye bakulaga nti ayina obuyinza bungi n'okusinga ggwe omukozi. Yamugobya nako wadde bamala babikweka. Yamugobya nako. Kati ky'olina okumanya eggwanga lino lirina Bakabanda abasoba ne mu 1000 be tutamayina kumanya. Nenga mu mazima ekintu kino tekyandibadde bwekityo. Kale byebyo amaanyi ogategedde wajje gava. Producer tuwe katambi ka Bobi Wine ng'ayogera ku buli bw'enguzi agamba nti obuli bw'enguzi gwe wenna alowooza nti ewaffe ojja kulya enguzi ojja kifuna nga si kisaanikire. Era wano najjuliriza ebigambo oba kyeyakola ku ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba ow'ekitiinisa ng'akubye 5. So tufune ku bigambo bino then tweyongereyo. Nga National Unity Platform olabye bwetudulinga n'abali b'enguzi koberani kobere w'amaanyi otya kobere muffe tolaba Wayiso ono nti kyali wange naye ne bamundeetera nti Wayiso uno yakutte mu ssente z'omusolo nabawoninga dda omukono bw'ogukwata mu ssente z'omusolo teguvaayo gusigalayo. So ekyo tukyeteekeko koberani. So twagala common good bwe tuba bakweyagala tweyagale ffenna. Tulina okusalawo oba tunywa amazzi agatukula agali clean ffenna nga banansi oba tulondamu abantu abatono akagurupu akatonoko ne kanywa champagne. Kale akatambi ako nkaleese lwa nsonga bannayuganda leero bali mu kusonda ssente. Ssente ze bali mu kusonda ze z'okulaba nga beesiga oba beesize ekibiina kya NUP kibakyusiza obuyinza balabe oba ebikolwa eby'obuli bw'enguzi binaggwawo binaakendeera eggwanga ne litambula nga bannayuganda bwe baagala litambule. Kakati kana akatambi tukaleeta ku mboozi enkulu ennyo nti Bobi Wine aweereddwa $20,000,000 mu ggwanga erya America era munnayuganda avudde n'agamba president zino zonna ze musonde endala musonde ze sirina buzibu nammwe naye ezizo gwe ezigenda okunominatinga zino zonze nzikuwadde zonzikuwadde gayo na ayina favor Robert Kyagulanyi Ssentamu ayina favor era si wa bulijjo nti amakubo g'ensimbi gonna gavumenti egazibikidde tekirobedde kibiina kutambula ate nga kikyali ku mulamu abantu gwe baagala. Tulabe clip eno ojja otubulire kino kitegeeza ki. Sabo Mr. President watugerera akagero nti nomination mwali muzikubyemu ebipande nze Male Wilson wampa omukisa n'enkwatya card 2016 era I've subjected myself the process whenever nzikiriza nja kuddamu nkuwangulire kubanga luli baatubba nja kusasulira nomination eno $2,000,000 era check enjanje kwasi. Nanoonya omukisa ogw'okulaba nkwe nomination at least okole ku bizibu ebisigadde nga nomination ezikozeeko sebo. Kakati Wayiso gwe ndaba bakuyiribye ebipande tolina bulungi kankwe ku $1 Wayiso agenda okube posters. Bobi Wine alabika si just mukulembeze naye idea gyatembeeta yatuula n'ebukaala mu mitima gy'abannayuganda nga bwe tuzze tukiraba nti ebbanga lyonna mu by'obufuzi bya Uganda tewali muntu agenda kujjukirwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu nti yayita abantu bonna mu Uganda n'okwetooloola ensi yonna bajjukire obukulembeze n'ensi yaabwe bwekulemberwa lino eddimu ddyo yalikoze abalala bajja kujja bagatteko bugassi. So
kiki kyolowooza ne kyoyinza okugambayo abatulaba naddala kati okusookera ddala ngenda kusooka kukiruka nga nkijja wansi ku nsimbi zino ezigenda mu maaso n'okusondebwa ku kitebe ekyekibiina ezirina okuyambako okutambuza enteekateeka ey'okunoonya akalulu ku mitendera gyonna eri abo abanaaba beesimbiddewo ku kadi y'ekibiina kino. Emabegako waliwo emivuyo egyagenda mu maaso n'okuwulirwa nti abamu ku bakulu abatwala ekibiina balina amakubo ge batandise okuyitamu okujja ensimbi ku bantu nga si matuufu. Kati njagala kive wano ekibiina nga kyo okusooka okujjawo ebintu bino n'ebifaananyi ebibi nga byo kubanga njagala okugamba ebigambo bino statement ng'eyo egenda okufuluma ekyamazima we beekuba mu ttooki baba mwebali. Kati ekibiina kirina okusooka ne kyetunuulira kyo nga kyo abo ababadde bakola ekintu ekyo of course banga gye bali tetuli sure ne beekuba mu mutima nti olugendo lwe tuliko lwa kununula ggwanga. Ensimbi ezireetebwa za kutambuza ddimu lino kitegeeza tuzireke zigendere mu mikono egyo ne mu makubo ago. Kati ku nsonga eyabadde wali mu Amerika Munnayuganda omulwanirizi w'eddembe munnakyukakyuka mwe yamuweredde ensimbi ezirina okukozesebwa okusunsula omukulembeze ono. Kintu kirungi nnyo era njagala atulaba ategeere nti eno feva gye tulaba olunaku olwaleero waliwo omuntu azaalibwa nga ye alimenti okubeera ekyo kyabaako ekyokulabirako omukulembeze w'ekibiina kino okusinziira feva gy'alina ne oba nkyogere ntya ne pressure gy'atadde ku gavumenti n'okuba nti kati ku platform kwali abukadde nze ng'omuntu mbadde sinnalabayo muntu ayooza gavumenti ng'eno tekinnabaawo kubanga neeyali agezaako wawulira ebyafulumizibwa bye saagala kwogera wano. Kati ebiseera ebisinga ekintu nga kino yajjira mu kaseera akatuufu si bwe kiri nga eggwanga bagenda okukola sensasi obukadde 45 ku bukadde 45 ng'ebitundu ebisoba mu 6. Robert Labayo okumanya Katonda alonda abantu beera n'abawa n'ebiseera mu nsi yonna okubeera munnabyabufuzi anaaba ow'omuzinzi ekisooka olina okuba n'ebintu nga 3 byandibadde 4 naye 3 bye bikulu ennyo. Ekisooka oteekeddwa okubeera nga olina omukisa that is luck ng'oli mu time obudde age emyaka bino ebintu 3 bwe bisinkana mu ssanko bwe biti omukisa ne guva eno ne gusinkana n'obudde ne gusinkana ne time okitegeera. Bobi Wine yajjira mu kiseera nga mu kubala mu Uganda abavubuka bakola ebitundu 7 nga bonna bano age bracket aconnectinga nabo agenda okujja ng'abantu bakooye baagala omununuzi omukisa ne gujja ne gutuukira mu kaseera kennyini. Ekyokusatu time obudde yajjira mu budde obutuufu. Kati ekintu ekyokuna zibeera ssente money naye ssente tulabe bannabyabufuzi nga ne bwaba talina kasitaba n'omukwano gw'abantu ate bo bamuwa okitegeera. So kati Bobi Wine yajjira mu kaseera. Ekintu ekyokusatu ekyo kyo tekiri ku bino. Ekyokutaano tekiri ku bino kwe kubeera ng'oli unpredictable. Kwe kubeera nga gwe ebibyo beekanga omukulembeze ali predictable aba wa bulijjo ng'ali predictable naye ali unpredictable aba si wa bulijjo. Kyovola asumbuwa gavumenti eno kyobadde oyogerako. Kati kituufu ekyo era okujjira mu kaseera akatuufu emyaka tulabira ddala ng'afiitinzeewo. Ekirala
bw'otunuulira eggwanga ekintu kye bayita desperate kyensiba nkulembeza wano singa tubadde mu nsi ziri ezitegeera ssemateeka waazo singa wano mu Uganda twakabeera ekitono nnyo n'abakulembeze bana mu kaseera ono ke yaakamala wano ekitono ennyo bandibadde bana kati bw'otunuulira nti emyaka 10 giyise okuba ekyaffe ky'etaano n'okwata 2 3 4 omuntu omu maama ne wobeera ng'olina omwagizi akuwagira mpaka wansi ne atuuka n'atandika okukubamu ebitone naye ne tufune kale ku mulala omulala wuuno yeesoboddeyo tulabe ku mulala yes kati kyova olaba nze nkulembeza nnyo statement eno egamba nti mukkirize ebyasoba mu 2021 bye tutaatereeza mu kaseera ako tubitereeze mu 2026 kuba nze omu kubakkiriza nti kisobokera ddala kale ye omukugu Robert Senior tugenda mu maaso n'okubeera nga tutematema ensonga nozitunuulira nga bwe zitambula mu ggwanga so that tuzikutuusaako nga ziri tuzipakeginze bulungi nnyo wenyini nnyini oyogera ku bukulembeze obumaze emyaka bugenza okutuuka ano ng'ate bwanaabuula kye bayita ensonga ze bayita ez'amateeka enfuga egoberera amateeka eddembe ly'obuntu nga baalivaako bakola bye bawulira baagala olunaku olwaleero ekibiina kya NUP nga kikulembeddwamu leader of opposition Joel Ssenyonyi SG David Lewis Rubongo ya Secretary General munnamateeka Shamimu Malende omukyala Betty Namboze amyuka president wa NUP Dr. Rina Zedriga n'abantu abalala bangi ddala bolekedde wali mu kooti ensukkulumu okuteekayo okuwaaba era nga bawaabira abantu omuli sipiika wa parliament y'omu kubawo mu mutwe mu tteeka lino erya UPDF amendment bill okulaba nga liyita Anthony General Kiryowa Kiwanuka naye y'omu ku abo abateereddwa ku lisiti eno babawaabira NUP ekyalenjinga etteeka lino naye nga tetunnaba kutuuka ku NUP ng'ekyalenjinga katufune abamu kubakwatiddwa ne basibirwako mu military barracks n'abawozeseddwako mu kooti ey'amagye si mulala Olivia Lutaya ayogera on behalf of their colleagues. Yes, afuna bwenkanya abantu 49 namalayo emyezi 2 n'enteebwa n'enziramu n'enkwatibwa era ne banzaayo mu kooti masho gye nasanga sinze nzeke yaliyo omusibe kuba abantu bangi gye bali ba civilian abali mu kooti masho abatannafuna bwenkanya be nasangayo nga bakamalayo emyaka nga 5 kuba kooti eyo mu mwaka eyinza okuba ekolamu emyezi 3 oba 4 so ekituleese wano naffe kwongera ddoboozi lyaffe ku bannaffe abaasigalayo ne bannayuganda bannaffe betusuubira abali mu kutulugunyizibwa abatannafuna bwenkanya mu eyo kooti so tuyise mu kibiina kyaffe ekya National Unity Platform okutuyambako okusitula eddoboozi lyaffe nga tusaba eri bannayuganda mwenna leero kiyinza okuba nga kiri kunze enkya kiyinza okuba kugwe oba ku mwanawo basaba tusitukire wamu tulwanyise obutali bwenkanya obuli mu ggwanga lyaffe Uganda abantu 49. Okay, kati ku Olivia Lutaya tuweere ddala ne Secretary General David Lewis Rubongo yanga atunnyonnyola then tujje ensonga tugijjire ddala mu ddiiro right? Yes, gituweere ddala bulirira abaka ba parliament bemujjukira bulungi bawa milioni 10 bagenda maaso ne bayisa etteeka epya era etteeka eryo ne liba nga litwala abantu ba bulijjo neera mu kooti z'amagye kyetuwakanya ennyo kyetutakiririzaamu so olunaku olwaleero tuze wano okuwaaba nga ensonga zetuleese ezimu zeekuusa ku procedure oba emitendera gye bayisamu okuyisa ery'etteeka kyetuwakanya nti tebagoberera amateeka munaajjukira nze nga nze Kamakogera ebbaluwa egenda mu kakiiko nagifuna ku ssaawa 2:40 nga baagala mbeereyo by ssaawa 3 okw'ebirowoozo byange ne bannayuganda abalala bonna ne bataba consultinga n'effujjo lyonna lyakolebwa okutuuka ababaka ab'oludda abasinga okufuluma mu palamenti eyo so ensonga ezimu zeekuusa ku mitendera zoyinza okuyita procedures
naye endala za simba oba substantive issues eziri mu tteeka eryo. Naye okusingira ddala nga tugamba nti Parliament kyeyakola kyali kityoboola ensalawo ya kooti ensukulumu ku nsonga ezo. Mwebale nnyo, tusuubira nti kooti etaputa ssemateeka enaayanguwa kuwuliriza guno omusango tusobole okulaba nga abantu ba bulijjo era tebatwalibwa mu kooti z'amagye. Secretary General abadde atandika akugambye nti mujjukira nti Parliament yaweebwa obukadde 10 ababaka obw'okuyisa ssente zino okategedde okuyisa biiru eno n'ayongerako byayongeddeko. Robert batutte omusango guno Uganda ne kooti zaffe tuzimanyi. NUP esuubireyo omukisa nti enaawulirwa era obwenkanya ne bubaawo mu kooti eno. Weguba mukisa ekyamazima teguliiwo kubanga omuntu watuukidde okukwata n'abala nti buli mubaka agenda mwononerako obukadde 10 akkirize biiru eno eyite lifuuke etteeka. Akibeera kintu kinene. Fine petition eno ejjidde mu kaseera akatuufu kubanga esookera ddala nze kyensuubira ng'omuntu biiru eno egenda okuyisibwa lifuuke etteeka akaseera ako nga batunuulidde nnyo season gye twolekera eya politics gye tuyingidde. Kati ojjukira ekifaananyi ekyalabibwa awo wonna mu kuyita mu 2020 tuzze mu 2021 tulonze eggwanga lyali ku muggalo ebiseera ebyo teguliiwo. Kati abaana bwakwatibwa ne batwalibwa mu kooti z'amagye nga bateekeddwako emisango nti bano bapozeesinga ebintu ebyefaananyiriza ebyekinnamagye nga barifaringa ku UPDF Act yakolebwa mu 2005. Kati bwe bakola ennongoosereza wano wetwogerera kati nga kiri open essaawa zino era target eri ku kintu kino kyekimu nti biiru nga yo lifuuka etteeka mu kaseera ku saidi yaabwe akatuufu ne petition ejjidde mu kaseera akatuufu. Kati kwegamba byonna bisisinkanye naye ekimu ku byo weribanga ejjinja liteekeddwa ku minzaani naddala omanyi fe abaakulira mu byalo waliwo minzaani zino kwe baapimiranga embizzi ebeera n'ensiniya 2 ku ludda lumu bateekako ejjinja olwa ne bateekako embizzi netandika okukoleeti. Kati tulengera petition ne acting nga yo kale ennyama munaasonyiwa zaali nnyako gundi eyo tulabye petition n'etteeka lino erikakasa nti munnansi omuntu wa bulijjo atwalibwa eyo. Naye nze okusookera ddala omukyala agenze n'ategeeza nti kooti eno ey'amagye mu mwaka etuulamu emyezi nga 3 bw'atyo bw'ategeezezza okusinziira ku kyayogedde. Kati gino emyezi 9 ebeerawa bandigenze maaso n'okuyisa biiru eno okulifuula etteeka waakiri nga abaana bano ababadde basimbibwa mu maaso g'abalamuzi abatuula ku kooti eno bonna bagenze maaso n'okuwulirwa. At least tumanye nti nno abaliyo bateereddwa teri victim n'omu ali mu mbeera eyo. Kino kitandike bujja nze ng'omuntu kye nandirowoozezza. Kale tusabe bafune obwenkanya naye buyinza obbeera obuzibu. Essaawa zino obuzibu atuwuliriza era atugoberera katono nnyo mu dakiika emu nnyinza okukuyisaako nti tujjukire dwe baatwala okwemulugunya kwabwe era eri kooti ensukulumu nga bagamba nti babbibwa akalulu. Tugenda omumaliriza nga Justice Kisakye omu ku balamuzi abaalina okuba nga bawa ensala mu musango guno saabalamuzi yennyini nga yamukozeeko effujja amasanyalaze bagajjeko empapula bazibbye n'atakoma koolu ng'ebyo biwedde empalana n'egendera ddala mu maaso bamugje ku musaala n'ateekayo empapula eri Mwami Museveni awumule Mwami Museveni n'amugaana kati yawaŋŋanguka mu ggwanga. So ndaba nga NUP wano kyegenderedde kyekiri kyetera okukola nti tebatwalayo ku musango guno eri kooti
ogw'ebyokulonda nti egenda bawo obwenkanya ne baayagala okulabisa nti abaaye ne kino kikooti bwe kiti bwe kifaanana naye nze ndabira ddala kati ne mu guno tebatutteeyo nti bagenda kuwanga wabula baagala kulaga bannayuganda nti obwenkanya tewali mu Uganda ne kino tetugenda kubeera nga tufuna obwenkanya so bwe ndowooza naye kati era bomu eri mu kwepika saawa yonna kye nnyinza okutegeeza ensi ejja kulamula era wajja kuvaawo ekinaava mu kulamula okwo kubanga bo ogwawe bagukoze kale NUP ogwayo gwegukoze kale nga tukyagenda maaso wa video yaffe like mukwano gwaffe yakatwegattako nga gwe mulundi gwo gwosoose okubeera ng'olaba omukutu guno genda maaso n'okubeera ng'ate osubscribinga oli ku DPTV Uganda Sajime n'omukugu Robert Senior bwe tugenda maaso n'okubeera nga tutambuza ensonga mpola tugenda wakati nga abakulu abo bali awo kugambe nti Honorable Namboze okuva Mukono abaddewo Honorable Shamimu Marende era nga munnamateeka abaddewo ye mukyala akiikirira Kampala Woman MP Kampala Central bafunyemu okwogerezeganyaamu awo gino waliwo ebigenda mu maaso a lot ebigenda mu maaso wakati wa Zara Luyirika ne Shamimu Marende mpuliddeko ko ku bigambo bya Betty Namboze mu bwangu nga tuva ku Mboze in fact ndooza tusooke tuwulire ebigambo bye bw'obanga obimazeeyo akulaga era tekyetaagisa kubeera mugezi nnyo okumanya nti ye yalaze sayidi amaze okulaga sayidi ye of course kitegerekeka Namboze incumbent Shamimu Marende incumbent ate bonna bannakibiina abagundiivu kale tuwe katambi ako sibyogera lwakubona ali wano byogera nga nze Namboze nze ndi mu disitulikiti ye Mukono ebintu bingi nnyo ebisalwawo e Kampala binkwatako nnyo wa e Mukono kati mu nkola eyo najja e Kampala ekisanja kiri okusooka najja ku nsonga y'okugoba abatembeeyi ku kkubo n'ensomesa kanso nti ensi kati ezikuze zonna zikoze street trading is an industry ate eyingiza sente nyingi mu ggwanga ate ekozesa abantu bangi era mawanga mangi bakkiriza nnyo ba street traders naddala ku luguudo olugenda ku airport oba olufuluma eggwanga okulemesa abantu ofuluma eggwanga ne sente ne bagenda nga baguze najja e Kampala n'enkuba omulanga nagulaba waliwo okuextendinga Kampala okujja okulya Mukono nalaba emitima gy'abantu nayita okujjamu Lord Mayor Obwesige bali basse n'ono twalaba emitima gy'abantu kati ate mbaddeko n'ono mu palamenti alina omusango gumu yalwala bamukuba n'alwala kakati nze musabira nze sirina buyinza bugaba kaadi naye tekiŋŋaana kuteeka mu dduwa nze musabira dduwa kaadi agitwala Sayasajjo mama Mukono ku bigambo byo ebitonotono kifaananyi kyoyinza okusiigira munnayuganda ku bigambo bya Betty Namboze ndowooza bw'otunuulira omubaka ono Betty Namboze y'omu ku babaka abateerya ntama ate abatalya bigambo byabwe kati nze kyenjize era kyendabye mu mbeera eno abantu abali b'enkwe oba omuze ogw'okulya olukwe si ye muntu ayinza okugukola kubanga kati ovudde ku munnakibiina n'ogenda kwatali oba kale ayagala okubeera munnakibiina olwa kaadi ajje yeesimbewo ku kifo oba oliawo kye yeegwaniza yakugambye nti talina buyinza bugaba kaadi naye kati ku stage Shamimu Marende gy'aliko kisukka okubeera nti okufuna kaadi kimufuula munnakibiina already amanyikiddwa nti munnakibiina naye Betty Namboze kino oba nkugambe nti amakulu agayisizzeeyo lwa kaadi nga tayagadde kireeta butereevu naye already ye abadde awanze amaze omwendo osinga amuwanzeeko eddusu basi kale annabyabufuzi
Robert Speaker Parliament Anita Among ali munda mu bisenge by'eggwanga erya Roma. Okusinziira ku mawulire ge tugenda maaso n'okubanga tufuna galaga nti Speaker Parliament Anita Among Nalongo olwaleero asisinkanyemu ne Papa Leo. Papa Leo okuva Vatican wali mu Roma. Ne batugamba nti ono omukisa kaga ye munnabyabufuzi ow'amaanyi mu Uganda asoose okubeera nga sinkana Papa Leo okuva we yaddira mbigere Papa Francis oli omugenzi. Naye ono mbu talina nnyo buzibu na mbeera za bisiyaga. Papa talina nnyo buzibu naye yamuddidde mbigere gye yava ye yakakasiddwa era church abamu wano in fact mu Africa ne batandika n'okwegaana ebikolwa bye oli eyaddidde ono mu bigere gye yabadde. So Anita Among ali munda mu ggwanga dya Roma kibuga ali munda mu ggwanga ali Vatican. Tuzingire wamu Mwami Museveni ali munda mu ggwanga lya Misiri Egypt. Amawanga gano ga byafaayo gonna. Bw'oyogera ku Egypt n'oyogera Roma amazima matuufu gali nti mawanga ga byafaayo. Mwami Museveni yasoose ye n'atusakira olunaku olwajjo atwategeezezza abantu nti Mwami Museveni yasinkanye kampuni emu ku kampuni z'abasajja abatake ezizimba enguudo z'eggaali z'omukka. Emboozi yabadde bweti bagamba nti President Museveni ayaniriza ekiteeso ekya kampuni ya Egypt emanyiddwa nga Orascom Construction ekyokuleeta kuno eggaali z'omukka ez'omulembe okuli eziyita mu ttaka wansi ne waggulu okusobola okulwanyisa akalipagano k'ebidduka mu kibuga Kampala. Ensisinkano eno ebadde mu kibuga Cairo mu Egypt era nga Mwami Museveni ategeezezza nti kino kyakutaasa omusimbi omuyitirivu ogubadde gusaasaanyizibwa buli lunaku ku mafuta ko n'okuteesa n'okutaasa obutonde bw'ensi. Byaba byogedde lunaku lwaggulo. Kiki ekigendererwa ekiri wano? Anita Among ali mu ggwanga ali Roma, Mwami Museveni ali Cairo. Byonna bibuga byetoololirwako Dean. Kati bwe tusooka ku nsonga ya speaker tugijjeko sooka ojjewo ya Mwami Museveni. Kati bwe tulaba nti olunaku olw'ejjo yasisinkanyeemu eggwanga eryattaka kampuni okuva e Butuluki okugezaako okurobingira kigambo ekyo nkyagala Uganda Butuluki okijjewa bwe baliyita mu Luganda Butuluki sabula kati bw'aleeta kampuni eyo singa kiba kisobose nejja neekola ekyo kyagambye oba ekyalagiddwa nti kyekigendererwa ekikulu mu ekyo n'avaawo n'agenda munda mu ggwanga erya Misiri giyite Egypt. Kati engendo zino zaakola ng'olunaku olwaleero lwe bamulondedde empapula kino kyongera kwoleka oba nkugambe panic mu kaseera akavannyuma nti ebintu bye yandikoze emabegako ate bikolebwa kati. Lwaki njogedde bwe ntyo nti season tugiyingidde ya politics. Eggaali y'omukka eno erina okuba nga eri connected ku Kenya, Tanzania, Rwanda ne Burundi gye bayita standard gauge railway. Programu eno yatandika edda nga bw'otunuulira amawanga nga Kenya almost eyaago eri ku 60% completion. Uganda tukyali ku 0. Kati bw'ogeraageranya ababiri ng'ekintu kyatandika wamu yeyo programu bwetyo bw'erina okubeera
ng'erina kuba East Africa yonna. Lwaki apanikinga kati kino ebiseera ebisinga abakulembera amawanga gano bakitwala nti be bakulembera tebategeera nti kigenda kumuleetera okutembeeta enjiri ye ey'okumwongera ekisanja kino akiteeke mu nkola. Jjukira n'ekisanja kyalimu already programu eno yali weeri nga tekinnaba kutandika. Emyaka 5 gino gigudde lwaze okuse. Ate kino kyakoze abaguliza bubaguliza kati agenda kujja 2026 bw'abanga bbye n'akomawo nga bulijjo bw'akola era agenda sigala atembeeta njiri yemu ne ku mulundi guno tekigenda kusoboka. Nakugamba luli ku Monday ali mu kaseera ke bayita akavanyuma kano yeewoze keewole already kabadde atambuliramu emyaka 5 keewole kati kyengezaako okuyunga wano nti Butuluki Misiri amawanga gano abiri tewali nnyo kyamaanyi. Okay, tuwe speaker Anita Among mu bufunze tusobole okubeera nga twolekera ebigambo ate. Kati ono ali mu butaala newankubadde nti kale kati kyenjagala ekituufu yanonyeeyo ki kye tufuna mu kubeerawo kwe ono ali mu butaala we. Kati mpozi ensonga enkulu Munnayuganda gye yandisaanye okutegeera wano nti bwe bavuganya ku kifo eky'omubaka omukyala amyuka ssentebe w'ekibiina ekya NRM akakiiko akavunaanyizibwa ku kukwasa empisa mu kibiina yayitiddwa dda Rebecca alitwala Kadaaga ajje abitebye lwaki alumba gwavuganya naye olwa comments oba remarks ze yakola emabega kaawo naye kati ono okugenda mu kibuga Roma mu ggwanga lya Vatican ku St Peter's Square wa Papa okumusisinkana nga n'olugendo luno eno tebadde state visit obugenyi obutongole bwagenzeeko. Nze ndabira ddala nti kumala budde kumala nsimbi kwa zino si nsimbi ze zatambuza nedda kumala nsimbi oba yayagadde kulaga nti agenze funa former speaker nti nsobola okutambula naye eyo si emu ku nsolizi ya mention enakkirizibwa okugendayo. Jjukira kati amawanga kati nga bw'olaba Vatican eringa bw'olaba eggwanga lya Switzerland okkirizibwa okugenda mu mawanga gano bitwalibwa okuba nti bifo bitukuvu bino ebeerayo baaniriza n'abazzi b'emisango ensi beeganja. Kati ekikolwa kino nze ng'omuntu sikiwagira kye yakoze simanyi tebannaba tuwa nsonga nkulu ya mututte ekyamazima ensonga teriiwo. Kale ye speaker Anita Among ne mwami Museveni tebali mu ggwanga mutukkirize tujje wano ebigere tubirandulule tusobole okubeera nga twolekera munda mu ggwanga. In fact nga tetunnaba kubeera nga twolekera tugende ku mulirwano tusooke ku bitukwatako ennyo munda mu ggwanga erya America ebintu birungi si birungi. Kino nno kiddiridde eggwanga erya Isirairi okuba bannamawulire 5 ab'omukutu gwa Al Jazeera ebigambo byongedde okubeera nga byononeka. Robert sebo kiki ekigenda mu maaso okwetoloola ensi? Ndabye okwekalakaasa ko ekyamazima Isirairi kye yakola ku Sande okulumba tenti ey'abannamawulire wali mu lwannanda lw'e Gaza neekuba tenti buli yalimu n'asirika mwalimu bannamawulire 5 ba mukutu gwa Al Jazeera benjagala oba oli awo atugoberera ategeere nga munnamawulire omukulu amanyiddwa nga Anas El Sharif gwe twabalaga wa myaka 28 teyali yekka ali ne Muhammad Reiki wa myaka 33 Ibrahimu Zaha myaka 25 Muhammad Nofaru myaka 29 kwotadde ne Mowem Alawiya wa myaka 23 bano battibwa mukutibwa mu tenti yemu mwalimu ne bannansi ab'eggwanga lya Palestine abawangalira mu lwannanda luno 2 nabo ne bafiira omuwendo ne gujja ku bantu 7. Isirairi kino yakikola kagendere yali ekimanyi baani abali mu tenti ebyo bakoleraani wabula ensonga gye yavayo neewa etegeeza nti bano baali bakulembeze b'aba Hamasi kati okusinziira ku kitongole ekivunaanyizibwa ku mawulire mu lwannanda lw'e Gaza ku ludda lwa Palestine kitegeezezza nti sofa kacyanga olutalo luno lutandika Isirairi akatirimbula bannamawulire 238 Katonda wange. Kati amawanga nga America
bannansi beye mu kibuga ekikulu ekimanyiddwa nga Washington DC okulaga embeera oba olyawo ey'obumu eri abantu b'e Gaza n'okuvumirwa ekikola Israel kye yakoze kye baakoze nabo kwe kukuŋŋaanira ku kitebe oba ku kizimbe ekiriko ebitebe by'emikutu gino egy'amawulire okuli omukutu ogumanyiddwa nga NBC, Fox News, ITN ne The Guardian ng'ekigendererwa ekikulu ekyabano kugenda kukyankalanya programu ezabadde live bano ze babadde bakola nga teziri mu layini eyekyo ekiri e Gaza ekimu amawanga ag'enjawulo bwe tujjidde ku mpewo ng'ekibuga ekimanyiddwa nga Islamabad kikulu kya ggwanga lya Pakistan nayo beekalakaasa munda mu ggwanga lya Australia of course beekalakaasizza munda mu ggwanga lya Bungereza ekibuga nga London beekalakaasizza Berlin e Germany beekalakaasizza Netherlands beekalakaasizza kati kino kyonna kyetooloolera ku ki Berlin German yes Berlin German yeah. beekalakaasizza kyonna kyetooloolera ku ebyo ebikolwa kino kisukka ku kulaga obumu eri bannamawulire bano abaafiiriddwa obulamu ne famire zaabwe nekyongera okusindika message eri Ssaabaminisita wa Israeli King Bibi oba Benjamin Netanyahu akomye ekyo ekintu kye yakola kubanga abasajja baagamba nti ali mu bafufu Gaza tebazzaayo kiringa kuba muntu nga bamusibye emikono n'amagulu ng'okiraba takuddiza kitegeeza gwe ate oba musiru kyekyo kyennyini kyagenda mu maaso n'okukola kubanga avuddeyo n'ategeeza enjega eno etutuusa wano olwakiri nti kabineeti evunaanyizibwa ku byokwerinda mu luwannanda lw'e Gaza ya Isirairi bw'evaayo n'ekkiriza nti kati ke kaseera tuyingire oluwannanda tulusensere lwonna bannamawulire bano ba Al Jazeera emboozi zino oluvannyuma lw'okuzipiikinga baatandika okuzifulumiza kumukumu ate ng'emabegako abakungu mu gavumenti ya Isirairi baali baavaayo dda ne bayisa ekiragiro nti tulumbe buli mukutu gw'amawulire oguli e Gaza oguripootinga butereevu ku biki ebikolebwa eyo tuguggyewo n'abo bonna abagukolera tubakomye tubamalirize kati nno y'embeera gye tuyinza okubategeeza eva mu luwannanda essaawa zino n'okwetooloola ensi yonna kubanga bino byonna bitambulira ku luwannanda lw'e Gaza kati Isirairi yo nga nayo etegeeza ekyali ku nsonga eno si yakugita eyagala luwannanda kulukaza olowooza teri mu kukolera musajja mu Amerika kubanga ye nga ye ayagala kufuula Gaza Eden ya Middle East in fact mbadde ntunuulira emboozi ezibadde zigenda mu maaso nga babuuza nti America etuuseewa n'okufuula Gaza beach yagamba eyagala kwagamba oluwannanda olwo eyagala dufuula beach so enteekateeka ezo esooka okuzisirisa oluvannyuma lwa liigi emanyiddwa nga Arab League amawanga gano ag'Abarabu mwe geetabira gonna okuwogganya eddoboozi waggulu Trump n'asooka atta ku bigere naye kino tekirobedde Netanyahu ye kugamba nti kaakati ke kaseera ke tulina okukozesa tumalewo buli ali e Gaza olowooza Gaza eno bw'eneggwawo Netanyahu tagenda gyekwasa Trump kuba ye yavaayo n'ategeeza waakugikwasa liigi eno y'Abarabu bo bagende maaso n'okuvunaanyizibwa ku kitundu ekyo wabula abahamasi ng'abakitwala nabo baategeezezza yenna gwe munaatuweereza nti yatuvunaanyizibwako tetugenda kumukkiriza era emmundu egenda sseka nga tuvuddewo awo of course tubasabira buli kimu kitereere ekintu ekizibu kuba bano bo balwanyi ebbanga lyonna ne bwe tubasabira ebintu biyinza obbeera nga bizibu so wano ku mulirwano mu ggwanga erya Sudaani Robert kenyinza okuyita akabinja kefudde ekitagasa kasazeewo okubeera nga kalumba akabinja kano aka RSF kiki ekigendererwa ki ekigenda mu maaso kati ekisinga okwewuunyisa mu mbeera eno nti Rapid Support Forces eno RSF okulumba enkambi eno ey'abantu abaakubwa enjala eri mu kitundu ekimanyiddwa nga Dafa mu kabuga akamanyiddwa nga El Fasher njagala okutegeeza ekitundu kino Dafa abasajja bano bakiwambadde okuva ku gavumenti era be bakitwala kati oddidde abantu be wandifuze ate bootandise okutta
kubanga amagye ga gavumenti egavunaanyizibwa ku kitundu kino era kyekitundu kyekimu oluvannyuma lw'okukiwamba baali baavaho ne balaga nti ffe lino tulifudde eggwanga newankubadde African Union yagaana okukirangirira nti kati lino ggwanga olw'ensonga nti kitundu mu ggwanga lya Sudan kati dafa kati ekyakoleddwa olunaku olw'eggulu okutta abantu abo boogenda maaso n'okulaba ku screen 40 kati okusinziira ku baatuuseewo abazze okununula abalabye emirambo gy'abanana bategeezezza nti enzita gye battiddwamu abamu baatugiddwa abalala battiddwa na masasi butereevu 19 basobodde okuwonawo be badduse n'ebisago kati eggwanga erya Sudan okuva omwezi ogwokuna 2023 olutalo luno nga lugenze maaso n'okubalukawo sofa gavumenti ekulemberwa General Burhan Nono Dagalo owa RSF be bali ennyo mu mawulire nti amagye nga go gavunaanyizibwa ku mambuka masekkati n'obuvanjuba kati kino ekitundu Dafa kisangibwa eno mu bugwanjuba kyo RSF yakikuba n'esobola okukitwala naye okusinza ku kibiina ky'amawanga amagatte kyavudde ne kitegeeza obukadde 18 obw'abannansi abalumwa enjala bugenda kwongera okulinnya kubanga eggwanga erimanyiddwa nga lya United Arab Emirates lyalagadde nti ddyo lyakuvujjirira RSF okutuuka ng'ewambye obuyinza kuba emundu etambula munda mu ggwanga eryo ya buyinza ani asinga amaanyi yabaddira mu bigere kubanga ojjukira nti Wagner Group essaawa zino amagye ga Sudan sigeegalwana bapangisa ddejje pangisa erya Russia tebayita Wagner bali balireeta kukuuma birombe bya zaabu kuba kati bano abasajja okumanyanga bagagga kati General Burhan aduumira eggye lya Sudan yavunaanyizibwa ku zaabu yenna ali munda mu ggwanga eryo kati ate Dagalo wa RSF yavunaanyizibwa ku nsulo ez'amafuta mu Uganda tulwanira pamba na njaga eri basajja mafuta na zaabu kati eggwanga ng'eryo kiba kizibu kyakulesanga kubanga zaabu aleeta ensimbi amafuta nago gavaamu ensimbi naye nga apoyinti eriwo oba amawulire agaliwo 40 battiddwa mu kitundu Dafa ng'ababatta ate be balina okukuuma ne Africa efaanagana bw'otunulira awo olabira ddala Uganda embeera so atulaba enva onakutte emigaati eyo yemmere yayo ate nno kati eryo eggwanga alitwale kuba nti lisukkulumu ku Uganda embeera eri mu Sudan singa etubuuka wano otuddeyo mu biseera biri gavumenti y'abakanywa musayinga ejja mu buyinza gyayitamu bagamba teri buyinza butava eri Katonda ekyo nakigaana ekyo kyo kisi kituufu waliwo Katonda kyawagira okusooka oyiwa omusaayi okuba ekyo ebyenze nabigana ebyo byabajega kati nno kyekyo so nga tuvuddeyo katuddeyo ate twongere okubeera nga tuwanvuya ku bulago sekano lya tumulina wano atubuulira ebiyobo by'omu kibuga ekigenda maaso munda mu ggwanga erya wakati w'eggwanga erya Russia n'eggwanga erya Ukraine eriri likulemberwa Vladimir Putin so ono ye Vladimir Zelensky kakati wabaddewo ensisinkano abakulembeze b'amawanga ab'enjawulo basinkanye Zelensky okwogerezeganya era ne bategeeza nti bagenda kubeera nga basinziirawo boogerezeganye n'omukulembeze w'eggwanga erya America kino kyo kiyimiridde kitya kiina we kitutuusa ku nzikiriziganya wakati wa Ukraine ne Russia naye olaba abasajja aba Ukraine bano bafaananira ddala aba Russia tewali njawulo maama y'omu taata y'omu bava mu jjajja y'omu just ensalosalo ezaakubibwawo ez'abazungu ze zitondawo nti eno Ukraine eno Russia bafaanagana nnyo be bamwe era n'olulimi lwe bakozesa teri lulimi lwa Russia teri lulimi lwa Ukraine nga bw'olaba ze Korea nti North ne South boogera olulimi lwe lumu ne bano kyekimu yes kaakati ku kyogenda maaso n'okulengera
kati ensisinkano eno ebaddewo wakati wa Zelensky n'abakulembeze okuva ku lukalu lwa Bulaaya bakizudde nti Russia singa esisinkana n'Amerika mu kibuga ekimanyiddwa nga oba mu ssaza lye Alaska ku lunaku olwokutaano omu Ukraine nga takiriimu akabi kaba kagenda kujja kubanga bali eri babeera bagenda kuteeseza Ukraine. Kaakati olunaku olwaleero Zelensky yayitiddwa munda mu ggwanga erya Germany era awo ng'atuuse mu kibuga Berlin oyo gwali naye ye chancellor w'omukulembeze wa Germany amanyiddwa nga Friedrich Merz amwaniriza ng'ekigendererwa ekikulu already abakulembeze okuva ku lukalu lwa Bulaaya bonna bayitiddwa owa Finland yayitiddwa Ssaabaminisita wa Bungereza omukulembeze wa Bufaransa amawanga gonna gabadde weegali ekigendererwa boogedde ne Trump era okusinziira ku ssimu esooso okubibwa njagala atugoberera ategeere ebadde wakati wa Zelensky boogedde n'akulira omukago gwa European Union Ursula von Leyen boogedde naye boogedde ne generali wa America akulira omukago gwa NATO amanyiddwa nga Mark Rutte kati ku ssimu ey'okubiri eno ng'emaze okuggwa bakubidde Trump butereevu era ensonga eziteeseddwako zakulaba nti America tekkiriza Russia ekoone ku kintu eky'okuzza ebitundu bye yawamba ku Ukraine bitwalibwe bigattibwe ku Russia. America teyagala ebitundu bino Russia biyatwala ebitwale nti ebitutte kati munteseganya tekyogerako okusinziira ku bakulembeze bano aba Bulaaya Trump bwasisenkana Putin bwagala Putin akwate bye yali yanyaga abizze eri Ukraine baagala ebitundu Russia bye yawamba bigattibwe ku Russia bifuuke nti byayo nti kati essaawa zino yabiwamba naye tebannabikakasa nti singa bikkirizibwa mu lutuulo olugenda okubeerawo olwokutaano eyo ebeera efuuse Russia ojjukira ekitundu ekimanyiddwa nga Crimea Russia yakiwamba mu 2014 era ne bagikkiriza nti kati kyayo kati ne bino eno Donetsk, Luhansk, Kherson, Bakhmut nayo ebitundu ebyo biri munda mu ggwanga lya Ukraine ate binene ddala Russia yabyezza dda kati baagala bakakase nti byayo kino kyekigenda okukulembera enteeseganya ezifundikira olutalo kati abakulembeze ku lukalu lwa Bulaaya kyo baavudde ne bagamba tekigenda kusoboka tetugenda kuwaanyisa ttaka era kyogenda kwongera okuleetera olutalo luno okugenda mu maaso kubanga ne Putin naye agamba sigenda kutambulira ku biragiro byammwe mwagala ndekerawo okuba Ukraine nze nina okutondawo conditions oba embeera kyembadde ngenda okubuuza okutta omusajja omunyigiriza ebitundu bina obitutte oyagala obisigaze naye nga n'omukago ye gwayagala okuyingira ogwa NATO omugamba ate ebyo naawe tetubikukkiriza kati bwe mbeera nze kitegeeza nze tompa lunaku na lumu lwakusalawo kyekyo kyennyini olunaku lwabadde lwajjo Donald J. Trump akulembera America yavuddeyo n'atendeezeza Putin ono n'agamba talabangako musajja mulungi nga Putin era n'alaga embeera ey'obutali bumativu n'obunyiivu eri Zelensky kubanga ripooti bwefuluma ng'eraga nti ekigenda okukulembera ensisinkano ya Trump ne Putin kwe kuleetera Ukraine okukkiriza ebitundu bino bidde eri Russia. Zelensky yavoo n'akiwakanyizaawo n'agamba bannansi tebagenda kukkiriza kutunda ttaka lyabwe erekanywa musaayi kati Trump agamba osinziira ku ki yo oyogera otya bw'otyo lwaki tokkiriza ebitundu ne biweebwayo olutalo ne luggwa kati wano namukadde Trump abatafuuse kalinkwe kyekyo kyennyini kubanga ensisinkano gye bagenamu yaki kuwaredde Russia byeyagala bitegeerekese mu kutegeerekeka n'ayagala okubeera wakati waabwe nga naggwano namba emu ali ku ludda lwono alaze nti ali ku ludda lwa namba 2 kati enteeseganya zaaki mu kiseera kino kyekiri kye nakutegeezaako emabegaka ono agamba bwe muleka bino ebitundu ne mugala temugenda na mu NATO kitegeeza olutalo dukomye naawe kati baagala ki ojjukira Zelensky lwakyala maka g'obukulembeze bwa America kijjukira balyoke bayomberewo ne Trump kati maliriza
kola submission kale kino kyalaga bulazi nti Trump si mwetefutefu kubeera ku ludda lwa Zelensky era yamutegeeza oli mu kusaagira ku ssematalo owookusatu Russia yise mbuzibu bungi nange kkiriza buli ekiva mu Moscow ogende nakyo tekijja kukola katulinze tulabe batuuse ku kikubanga ye Trump si mumativu era si musanyufu eri Zelensky. Kale tujja kudda n'ebirala mutukkirize tukwate mu lwengabi tuyitemu ebirala mujja bisanga mu katabo yenze Sajjime mbadde ne Robert Senior Buterevu nnyo ng'asunsula tunaatera omufuula Ssengule wano naddala ku nsonga waliwo eyeeyimbye mukolemu omukulu Kalidalu content creator yeeyimbye mukole emboozi z'ebulaaya wano ne mugamba tuwe buwemu aga ate muteekewo sente ne tuziteekawo sente zaaganye buli omu asigale mu layini ye ezo Sajjime mbadde ne Robert Senior Buterevu nga tutotola ensonga Morgan yabadde ku kamera abe ku mapeesa yabaddeyo mutukkirize tubateere wano